ena ku ssaawa 5 ez'akumakya okutuukira ddala ku ssaawa 10 ez'akawungeezi bakugenda tebakutegekeddeyo okwekalakasa okw'emirembe okujja okubeera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London nga era kino kijjukirirwako baganda baffe bonna abattibwa dikiteta Yoseri Tibahabulwa Rutabaisula mutabani wa Kareche nsi etemzizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje tambula era mu November nga 18-19 omwaka 2022 merere bakubete okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku kitebe kya Uganda mu Bungereza mu London address eri 58 Trafalgar Square London WC2N 5DX Nebaga nti bwera okumanya ebisingawo ojja kubira abatesitesi b'omukolo guno oba ng'ogenze ku email yaabwe esoma nti official UK people power@gmail.com ojja kuba osobola okubafuna bulungi nnyo bakubuulire okwekalakasa kuno jengeje gendo kutambulamu strict twagala banyambi twetaaga abantu abaagala enkyukakyuka. Alright, kampisona kano kamuka gwe. Alright. Era people power nope UK chapter bakugambye nti wakubadde tuli mbizibu ebyokulwanyisa Yoseri ate era ebeera akaseera akokufunamu eddembe n'essanyu okweyozaako ennaku sikuba nti otugubala nga anyiigidde mu kaleega n'ensonga eyo people power nope UK chapter kutegeeza nti bategeseeyo akabaga akakomekereza omwaka guno kebayise Christmas party nga akajja okubeera ennaku z'omwezi 30 November kajja atandika saa 12 ez'akawungeezi kakomekerezebwe ekiro ku saa 6 bakutegeezezza nti kajja kubeera ku Positive East 159 End Road Bethel Green London E14HQ ngoyagala kumanya bisingawo ojja kuba ku namba eno kasala banyanya 7557736055 oba ojja kutuukirira ku official UK people power@gmail.com. Entrance ndoza bisingawo tebabintereddeeko nendoza entrance bangambye ejja kubeera ya bwereere ndowooza akalanga ako nawo kankamaze bulungi nnyo kenyini kebategeezezza ndowooza kankabasomere mu lufuutifuuti lwakawandiiseemu nze wali nkanyonyodde mu Luganda kasoma kwe kati. People Power Nope UK chapter end of the year Christmas party. It will take place on 30th November 2024. Time 6 p.m. up to midnight. Entrance is free of charge. Location or address Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E14HQ. For more information, please contact this number +44 75 97 73 60 655, or you can visit, or you can send them email, or you can contact their email address official UK people power@gmail.com. The entrance is free of charge. That is the end of the year Christmas party. Kale mwenna abaagala okulya okunyenya benjole n'okuwanyisiganya ebirowoozo ebizimba omukolo guwogera kubeera mu ggwanga lya Bungereza nga gutegekeddwa banywanyi baffe ab'ekiwayi kya National Platform ne People Power mu ggwanga erya Bungereza. Kale ndoza mukawulidde bulungi mu mwaka mpandiikidde temwekwasa nti sabasomedde kalango kammwe awo tuba tuvuddewo. Njala tugende ku kalowoozo ka leero bwe mmala obbala obba akalowoozo then ndyoke nkola biddako. Alright. Akalowoozo ka leero njala kagenderwa na Uganda mwenna gye muli mu nsi yonna naddala abagenda okunyoonya ensimbi wabweru w'eggwanga Uganda. Omuntu ali mu diaspora ye muntu abuuse ensalo ya Uganda n'agifuluma, oba oli Tanzania, oba oli Kenya, oba oli Congo, oba oli Rwanda, oba oli Burundi, oba oli Middle East, oba oli mu Europe, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli UK. Kana akalowoozo njagala kakuwa okampudize bulungi nnyo era okansaliramu kakutuukeko. Politics aside, kano kalowoozo njagala kakuwa. Wattu kagende buli munda Uganda na gy'oli. Ensoko ekyusa amaaso ate nga n'envubu okyusa. Lwaki? Nazzi kuno ensi z'abazungu tezaatulinangako buzibu naddala abaddugavu abajjanga mu nsi zaabwe. Naye ebizibu gye bikomye okwetuuma mu nsi zaffe ez'abakaddugala naffe gye tukomye okuba nga tuziddukamu ne tujja mu nsi z'amagulu meeru. Nabo batandise tufumbira ey'emutwe nga ffe tuba tufumbira ebigere. Omwe baga nti wakufumbira omutwe nfumbira bigere ne mwenkanya evvumbe.
nabo bataddewo enkola etandise kati okunyigiriza abagwira abajja mu nsi zaabwe. Kale mu ngeri eyo akufumbira y'omuto omufumbira abegere kano kalowoozo kane kagenda gye muli. Nga bwe tukimanyi ffenna nti omusajja yenna oba omukozi talira nsimbi ku nsi bbiri, olina kulondako kimu, either ensimbi oziriramu ku butaka ng'omaze zikuŋŋaanya oba oziriira eyo gye wagenda okupakasa. Tekikuwa buvunaanyizibwa nakulabika bulungi ng'omuntu obuvunaanyizibwa okuddira ku nsi etali yeewaamwe oba eyawoobwe ne weekyakalirayo n'otandika okweraga ng'alina ensimbi bali tebaagala kumanya wattu kubanga baalabaalaba dda n'ebizu balina bingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ssente tebazirira ku nsi bbiri naddala ffe abapakasi, ngenda kusaba ekigambo kimuganda wange. Wonna wooli mu nsi nga wagenda kunoonya obuddamu n'okufuna emirimu n'okufuna ssente, ngenda kusaba buli 10 ky'essente ky'ofuna ng'oli mu ggwanga eryo gy'oli, oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako, kubanga ne obanga olina ebikwogerako era still naawe ojja kubanga awuliza message eno nkuddamu, oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako, njala kusaba tebaliira ssente ku nsi bbiri, akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Buli lwokola akasente ko konna ku buli 10 kye ngenda okuterako bwe kiti, ku buli 10 ky'okola mu nsi mw'oli nkusaba okwateko siringi 30. Nkiddamu nkusaba ku buli nsimbi 10 ky'okola nkusaba okwateko siringi 30 ozisindike ku butaka oba mu Uganda obeeko ekintu kye weetandikirawo. Nkiddamu nkusaba ku buli ssente 10 ky'okola nkusaba okwateko siringi 3 mu bugubi obw'ekika ekyawaggulu ne mu butiitizi ne mu kweralikira nti Uganda erijjudde babbi. Nkusaba okole risiki oteekeyo siringi 3 oteekeyo ekintu kye bayita projekiti ey'obukadde bwo, togenda kukaddiira Bulaaya. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bwoza emyaka 65 bakulayinga off mu diaspora oba 7 ekinene nnyo ne bakusindika mu shelters. Yensonga lwaki ne baganda baffe bava ebuddugavu eno bwe baddugala bwe bagenda mu Bulaaya emirimu gye bakola gya kukuuma bakadde na kubalabira na kubayonja gye emirimu. Kitegeeza naawe gw'oyonja time egenda tuuka nga balina okuyonja, naye ng'ate ewaffe mu Africa okyasobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo ng'ate okyayirawo enkola ey'Abaluganda abakola b'emikwano basobola okulabirira kye tuyita extended families. Eyo teriyo extended family. Ngenda kukusaba akasente k'okola konna jjako ebitundu 3 ku buli 10 obisevinge okole project e Uganda. Olw'ensonga nti gwe emyaka gy'oba okaddiddemu mu America oba Bungereza oba mu Canada, e Uganda oba okyali kalaso era oba okyakola. Ngenda kusaba tokwata ssente zo n'ogamba mbu ngenda ggula ennyumba mu America, ngenda ggula ennyumba e Canada, ngenda ggula ennyumba e Bungereza, ngenda ggula ennyumba mu Europe oba Middle East. Okootakoota mu galumonde oba okunamira muzibe kuba tajja kukulaba. Olw'ensonga nti mortgage bw'ena eggwako, yes ennyumba ejja kuba yiyo, naye olina okusasula bamuyita council tax, ate olina okusasula ground rent. Kitegeeza ennyumba esigala sijjo. Era bw'omala ogisasula jjukira nti eriyo akaseera k'okukaddiwa naye batofudde. Era ennyumba bagenda gikujjamu ng'abaana bakaddiye, abaana bagenzi, ennyumba bagikujja bakutwale mu shelters ez'abakadde, obeereeyo ennyumba council egitunde oba egipangise ng'ejjamu ssente zikulabirira, ate omala ofe gavumenti yeddiza ennyumba eyo. Ngenda kukusaba nga tonnabaako malala nakwefuula ky'otali, ne bw'ogenda mambuka mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ewaka wasigala wasinga. Be mulaba nga bali ku mitimbagano bali mu kulya ssente, bali mu kuzina, ekyo kiguumaaza ng'ente ekuuma mu kyoto oba efuuwa mu kyoto. Bw'owulira essagolooza ekumamu, kumbe yo eri mu kufuluuta yeebase. Saagala weefuula ente, tofuluuta, muli bantu bakulu. Ne bw'onookola otyo olina okodde wammwe. So ngenda kusaba buli 10 ky'okola esiringi 30 fuba okulaba ng'ozizze wammwe, kubanga nga olunaku lujja kukya ng'olina okudda ewammwe. Kambuukire jjajja wabuukidde tosobola kutuukawo. Ke kabadde akaloozo ka leero era nkafundikidde. Katugenda ku program. Alright, okusookera ddala njagala kutwala okusaasira kwange era n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna wekana kamusanze amawulire gano. Kitalo nnyo ddala jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Emmamba Gabunga omubuze mu biru ziikwa Mukama amujjuludde ekiro ekikeeseza olwaleero. Gutusinze nnyo ayibeene twakuumye bubi nga bazzukulu ba Buganda. Enkuuma eno ffe kennyini tutandise ogikubamu ebituli
nze kennyini nzijano buli lunaku nendabula bajjajjaffe n'abasajja abakyenkanamu abali mu Buganda nti waliwo olukwe olwekesifu olutta abasajja abalemedde ku nsonga ya Buganda n'eyeggwanga nembategeeza lunyinira okuba nti okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde abamu beesulye gwa naggamba gutusinze nnyo Aibeene bazzukulu ba jjajjaffe Gabonga abeddira emmamba mwenna nga sawuddemu ab'emmamba Kakoboza oba b'emmamba endala bambi kitalonyo ekyokufiirwa jjajjaffe ono afiiridde ku myaka emito ennyo Mukama amuwummuze mirembe ensonga nti ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kale nja kusaba mwenna baganda baffe bazzukulu wa Buganda mwegendereze nnyo bye tubagamba bya ddala soka weebuuze bukyangu era mu Uganda wali olabyeko ddi nga Uganda ejjuddemu amasanyu Uganda ejjuddemu ebivulu Uganda ejjuddemu ebikolwa bitategeerekeka ebisobola okujja ku bwongo ne bikwerabiza ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kitalonyo ddala mwenna bazzukulu ba Gabonga ne bazzukulu bannaffe bonna ab'omu Buganda okufiirwa jjajjaffe Gabonga mubiru ziikwa aseeredde oba abuze olunaku lwaleero mu kiro ekikeeseza olwaleero wabula ekinnenyamiza nti obwakabaka bwa Buganda oba Mengo kennyini tevaayo ku mitimbagano gyayo okututegeezaako ng'obudde bukyali nti waliwo omutaka essaawa zino ali mu mbeera ey'okujjanjabibwa tebavaayo wabula ate baba basaale nnyo okujja okututegeeza nti omutaka gundi abuze naye nga mu bulwadde bwe tebatutegeezezaako ekigendererwa kyammwe kibasajja mmwe n'olw'ensonga eyo nze ndimu ennyamivu nnyo ku bigenda mu maaso mu Buganda kubanga kino kyandibakagendere ng'emukadde akogga okumula abakadde baffe naddala bajjajjaffe ababika okubamalawo bo bakole omulimu gwabwe kale kitalonyo ddala okufiirwako jjajjaffe mu biruziika Gabonga Allah wajjuludde olwaleero kitalonyo ddala erusinze ebyo era nga nfundikira mu kkoweero erimu bukyanga wasaanyakawo Charles Peter Mayiga afutubbala Mengo bw'omukubaganyamukko ne bakatikkira abaddeko wattu akoze ebinene ebyewuunyisa ensi na buli omu n'akwata ku mutwe ne yeewunzika n'agaa nti akasajja katufukidde era katumazeewo mu mwaka gumu gwokka bajjajjaffe baakabula 6 mu mwaka gumu gwokka guno gwe tutannafundikira bajjajjaffe 6 baakabula bonna ekibabuza kifaanagana naye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kitalonyo ddala Mukama muwummuze mirembe tetulina kyakukola katutandike vidiyo y'olwaleero mufunze gavumenti yabamusibira mu bbwa baatuuza tte abameruka nga bateesa gutebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byabyo tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi
okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga. Amannya si mawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alright. Njagala munsaliremu akatono kano kengenda okulanya nako. Buno bakanjala bugende eri mu 7 ne group yammwe. Buno bakanjala obatuukeko. Lwenaku z'omwezi ziri 17 naku lwa Sunday November omwaka 2024. Budde bwakinyika gobere wono wende. Ebigambo byange bigenda kubeera birambulukufu nnyo era tebiri makoona. Nze ng'omuntu ndi mwennyamivu nnyo. Bajjajjaffe abalowooza nti bayamba okukyusa eggwanga eryo mirembe ne bawaayo abaana baabwe bazzukulu baabwe n'abaana baabwe ne bawaayo ensimbi zaabwe enkalu ne bawaayo n'obulamu bwabwe okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna emirembe. Kyansonyi nnyo nga bazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda bagobwa ku mataka ne battibwa ne bawambibwa mu nkola ey'ekiyita mu luggya nga teri wadde ayamba. Abalamuzi mu Uganda buli omu kyayagala kyakola nga talina gwe yeebuzizaako olw'okuba nti be bali mu buyinza essaawa zino. Ab'amagye abakulu abali ku lanka eza waggulu n'abo abali ku lanka eza wansi buli omu kyayagala kyakola mu ggwanga Uganda nga talina gwe yeebuzizaako. Order from above simanyi oba yagendako mu nsiko wabula kati yasinga okukola. Basanga omuntu ng'akajjadde ku ttaka lye kwamaze emyaka ne basengula ebijja nga kooti egambye nti awo temukwatawo. Ne bajja ne bawamba omuntu ne bamutta nga teri wadde muntu ayogera. Bagenda ne batta abantu nga bakozesa obutwa buli muntu n'afa ttogge nga teri anyega. Ebiseera bino wetwogera abantu bangi bagobeddwa ku mataka ennyumba zaabwe zikooneddwa ebijja bye bisenguddwa nga order from above yeekola. Naye njagala kubajjukiza mu 7 ne group yammwe mwenna nga muli. Ekiseera kijja tuuka nga munoonya obubuddamu wawe bagenda obbabudamya nga temukyalo kubanga buli wamunyizizza buli muntu abeerawo okuva mu Maserengeta mu bukiikaddyo naffe mu Buganda butunyizizza ekyensuso. Ebigambo bino tubyogera naye bijja bajjukizibwa nga buli kaseera nti ne Kawenkene Obote bw'atu bwe yali era olumu yagambako nti a good Muganda is the dead one. Naye nakibanyonyola n'ekibategeeza. Wenjogera ebigambo bino olwaleero Abaganda bangi bagobeddwa ku mataka ebijja bye bisendeddwa abaana tebakyasoma battibwa buli lunaku naye teri anyega. Museveni njala kujjukiza nkuwoya akagero kamo nti mu ggwanga lya Burkina Faso ffenna lye tumanyi obulungi. Waaliyo obuvuyo bungi nnyo naye wajja omuvubuka embulakalevu gwe bayita Thomas Sankara n'ajja n'akyusa buli kimu ekyali kyetaagisa okukyusa okutereeza eggwanga eyo mirembe nga tayye musaayi. Wattu abantu bennyini abaali tebaagaliza nkulaakulana yansi baakwata Thomas Sankara ne bamutemaatema ne bamutta n'omulambo gwe ne bagubuzaawo. Okuttibwa kwa Thomas Sankara kwalimu ab'amagye, kwalimu baminisita, kwalimu pulezidenti yennyini n'abasawo ne bakweka n'omulambo gwe nga bo baagala kubujja bujulizi. Era gavumenti yaddako yakola ebikolobero bingi nnyo. Naye waayita ebbanga lya myaka mpawekaaga gavumenti eyo n'evuunikibwa. Bw'evuunikibwa ne wajjawo gavumenti endala. Oluvannyuma lw'emyaka eyo gyonna buli eyali mu kikolobero ky'okutta n'okuttemula Thomas Sankara kaabere musawo, kaabere mulamuzi, kaabere pulezidenti yabinyiga mu nsi wali mu nsi endala bonna banoonyezebwa okusibibwa olwaki nti obujulizi omusango teguvunda n'obujulizi tebuvunda. Gwe omulamuzi olwalira alagira basende ettaka ly'Abaganda n'okutta Abaganda oyinza okuba olina emyaka 4 ku 5 kyalina emyaka emirala 3 olitunyonnyola ki era lwaki olitwetondera ki? Museveni olwaliro ogenda olekawo abaana abazzukulu bagenda twetondera batya era bagenda tugamba batya? Nzizira bagamba nti ensi omugiraba naye ensi lujegere ne ku ggaali endala lukolako tulowooza nti balusubirako kukukka. Njala bategeeza ebikola emukola tebijja kwetondesa wabula bijja kuyita akaseera mpawekaaga nga tekyali abakuba ku mutwe wabula bakuba bukubi ku bwongo okubujjamu. Ndi wano bategeeza mukyalina akadde akasigaddeyo akatono okuleka bannansi beefuge mu ddembe. Naye munaagaana nga mukozesa eddalu n'effujjo lyammwe n'akamanyiiro walayi mugenda kusanga emiziziko. Omusango teguvunda ne bwe gibwa myaka emeka lwaki bazzukulu bagenda kusasula. Mulekeraawo okutta okuwamba abantu ffenna tuli bayise ku nsi kuno. Tetwagala tuddemu niwe kwefuulya bayise bannaffe nga tulina obudde butono nnyo. Muguze ekibuga Kampala kyonna mukitutte. Amataka mu Buganda mugatutte buli kimu kitutte mukisaanyizaawo. Musse abakulembeze ab'ennono. Mwali mwagaddeko okwegeza mu Ssaabasajja Kabaka.
bajjajjaffe batakabibika mu basaanyizaawo omu ku omu muddidde ebika byaffe mbitaddemu abasajja abanyarwanda n'abakazi abanyarwanda okuba nti babifutubaddemu wetwogira disitulikiti zino bbiri wammanga oba amasaza ga kabaka gano abiri wammanga tekakyasobola kukyamwamu okuli essaza lye ery'Essese kizibu nnyo munnabyabufuzi ali ku ludda oluwabula oba oludda olulinda obukulembeze akirizibwa kugenda mu bitundu by'Essese mu ssaza eryo okulaba biki ebigenda mu maaso olw'ensonga nti Ssese yenna Abaganda basigadde bitundu 20 ku 100 abasigadde bonna Banyarwanda n'abagwira abali mu kukola effujjo okutemula n'okusaanya Abaganda n'okukola ebikolwa eby'obutemu omuli n'okuweesa ebyuma eby'obutwa ebitta abantu nga kino bakikola misana nga n'obudde bulaba kubanga tebakkirizaayo muntu yenna ndi wano bategeeza n'olunaku lwe bakwata president ne bakomudi bafu bajja Essese omu kubayita abakulembeze era eyayitako leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba yakubibwa essimu aba state n'omutegeeza nti abantu abagenzi mu kitundu ekikyamu kye tutakkirizamu bantu n'abagamba sina kyakola mukwate bukwasi kubanga tetwagala bategere biki bikozebwawa bikolebwa Ssese yensonga lwaki bakwata abaana ne babatta bafika obuna babasalaasala mu ssaza lya Kabaka eri Nakasongola muganda wange ensonga lwaki baganye muzzukulu wa Buganda ogenda mu ssaza eryo kambi kunnyonnyola mbikuviire ku ntono wetwogerera essaawa zino essaza Nakasongola oba essaza lyeryo essaza eryo Museveni gy'atadde buli kimu ekyetaagisa okuba nti asaanyawo Munnayuganda mwe muli amakolero ag'ebyokulwanyisa eby'obutwa mwe muli amakolero agakola emmundu ettaka lyonna erisangibwa mu ssaza lya Nakasongola lyatwalibwa era ly'ejjaluliro oba ly'ejjalulizo ly'Abanyarwanda ba buli kika abayingira okusaasaana Uganda yonna waliyo Abaethiopia abakola emirimu egy'okutulugunya waliyo Abeeruti bakola kyekimu eri Abasomali bakola kyekimu eri Abawarabu bakola ekintu kyekimu eri Abayindi bakola ekintu kyekimu eriyo abasajja aba North Korea bakola ekigambo kyekimu saako n'abavubuka bateeka munda bakola omulimu gwegumu ogw'okutulugunya n'okutta kati mmwe abali wano abakola ebintu bino mbasuubiza nti ekiseera kigenda kutuuka nga mulina okunnyonnyola kimu ku kimu ate mbajjukiza amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde gwe Omuganda ali engosudde gwe Nagamba anyongera okujjukiza nti tolinayo walla wonna wogenda kudda ewammwe ye Buganda kale munnange tiguka mpola ng'otiguka ne b'otiguka nabo kubanga bo tebakwagalangako wadde n'olunaku n'olumu akafunja gadde okafunza tutandike vidiyo mutereevu nga sinnagenda butereevu kankuzanyire jjajja foono gwe kennyini ojja kutegeera ekituufu kiri ki kati okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwenammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu baana bange control your matter in heart wekuga nti control your matter in heart okimanyi control your matter in your heart kuuma ekintu kyange okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo mujakutegeza Museveni yakuddira abantu bewaabwe bonna kakati yakoze ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'Abanankole baalitwalako yowuliddeyo bino ebya ssente zino mwe ne mugira nti babakkirizayo muwakalumu baba batunda nsi yaabwe luli akalulu wakawaana akawedde nakawa Kyagulanyi jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha agenze akalulu nakawa Kyagulanyi alina ekuluno oli mugwagwa era baba banatusinga batusoleke baako jayo simu yo obanga dasaaliko bajjeeri wantu nze njakutegeeza jajja tweyansi eyo saagala kugenda kino kyekikulu kya byonna okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwenammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu baana bange control your matter in heart wekuga nti control your matter in heart okimanyi control your matter in your heart kuuma ekintu kyange okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo mujakutegeza
Museveni yakugira abantu bewaabwe bonna kakati yakoze ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako yowuliddeyo bino ebya sente zino mwe ne mugira nti babafirizzayo muwakalulu baba batunda nsi yaabwe luli akalulu wakawaana akawedde nakawa Kyagulanyi jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha akalulu nakawa Kyagulanyi ate ne ku luno oli mugwagwa era bwe baba naatusinga batusoleke baako jayo simu yo obanga dasa muzeyi sigenda mulwako wabula ekikulu kyakugambye nti ffe bwe tuvaawo abakadde mmwe mugenda kubeerawa ekigambo ekyo jala kikuyingire mu mutwe abakadde bano bwe bavaawo mugenda kubeerawa n'abaana bammwe obutongole akatambi katandise buli muntu njagala okwate wano Yoseri kansubire nti otuuse vidiyo eno etandise mpita nnyo obutambi bukadde nenziramu nenfuna amakulu gaabyo akatambi kano Yoseri yakoogera nga njala soka bajjukiza mwenna mukitegeere nti mmwe abali abali mu kunywa soda abali mu kunywa bia abali mu kulya enkoko nga musagambizanga abakimezezza okwomusana ndi wano bategeeza abasajja bakyuse byafa bya Uganda era ebyafa biwandika bitandikira ku Museveni kyovula Museveni buli kyakola akitandikiza ku ye teri muntu mulala Museveni history wa Uganda amuwandika amutandikiza ku ye lero njagala musomese lesson agitegere namwe abali kuno mutegeere njagala musomese lesson alyoka ategeere yagamba bwati. One of the advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebi here, no. Akugambye nti bo bantu ba mu kitundu ekyo wayimiridde ebyafa tubirina Museveni yajjanga refugee ku myaka 8 wabula akugamba nti bo ba mu kitundu ekyo akujagala okategere nakugamba nti tugamba nti Uganda yatondebwawo bazungu si kituufu yalowooza bo bagitandikawo akyusa history kakakodiremo kategere. Advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebi here, there's something you call Wankach. The Baganda say Wankach. They talk about it. Where did Wankach come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankach is a Luo word. Wankach is a Luo word. Umubara, Lubala is a Luo word. So, the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored these kingdoms. Tetugenda wala nnyo. Omwami ono bw'aba ayogera ebigambo bino, njagala lero musomese ategere ebigambo bino. Njagala bitegere bulungi nnyo nga mutandikirako ku bino ebigambo wammanga. Kansooke muzeeyo mutegeeza okumusomesa nti Yoseri kuno kw'oli. Njagala kutegeera
njala kutegeeza nti gwe ebyafe byagala okuwandiikira ku ggwanga ne famire by'Abanyarwanda obiteeke mu Uganda tebikyasobola kukola njala kuddukuzaayo njala kutegeeza nti eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene nkuddamu eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene mu Uganda ya leero era lyafuuka ery'omugaso n'amaanyi mu kyasa ky'olukumi-mu-olwenda naye nga Buganda yaliwo mu kyasa ky'olukumi-mu-ebina era Buganda esangwa mu masekkati ga nnyanja Nalubaale gye mwatuuma Victoria oluvannyuma era nga yatandikibwawo Ssekabaka Kintu era ng'eri mu masekkati ga Africa Yoseri njagadde okutegeeza mu Luganda kati kankudire mu Luzungu kaddemu Buganda, the largest of the medieval kingdoms in present-day Uganda, became an important and powerful state during the 19th century, established in the late 40th century along the shores of Lake Victoria. It evolved around its founding Kabaka Kintu, who came to region from the North Africa or Northeast Africa. Kyenjagadde okusooka okutegeezaawo otegeere Buganda yaani era gwe myaka gyoyogerako gyogamba nti mwagitandikawo mikyamu era isolo muwandikirako gwe era ndi wano okutegeeza n'ekirala mu biseera eby'okutemaatema Ssemazinga wa Africa ekyagaana okubeera nga kyayitamu bulungi nnyo era abazungu bagezaako nnyo okulaba nga batwala kye tuyita enfuga yaabwe ey'abamusibira mu bbwa Buganda yafuuka entabiro ya Uganda mu kukuumibwa mu 1884 era we waava erinnya Uganda naye befiiriza ennyukuta ba olw'okwagala okwenyigira mu bumu obwa Sseruganda neefuuka Uganda era ne basalawo bakwatire wamu ndowooza Museveni owulira bulungi nnyo kakakudde mu Luzungu kategeere during the scramble of Africa and following the unsuccessful attempt to retain its independence against the British imperialism, Buganda became the center of Uganda Protectorate in 1884. The name Uganda, the Swahili term for Buganda, was adopted by the British officials. Ndowooza owulidde mukulu Ssebo Yoseri ebigambo byogera empola era ng'obitegeera. Era nnyongera kugamba nti eggwanga Buganda ebiwandiiko batandika okuwandika mu myaka eyo wessaali nejjajja wa jjajja wange waataali kigambibwa nti Obuganda bwatandikibwa mu kyasa kya 1400 abaatandika okuwandiika okumanyako bumanya ebyafa mu 1400 owulira era kigambibwa nti kabaka oba omukulembeze owa Ganda people yajja okubeera ow'amaanyi era n'ateekawo obufuzi obwafuula Buganda ey'amaanyi mu kyasa ky'olukumi-mu-olwenda Buganda bwetyo neefuuka ekitundu ekinene eky'amaanyi eky'obukulembeze mu kitundu ekisangibwa mu Uganda. Ndowooza Museveni otegedde owulya bulungi nnyo kati kankuzzeeyo gwe wali woologa watandanga afuka anaaba eggwanga ly'okinambukiramu nga Kamuja atudde ku malaalo wattu lyatondebwa nga 9 Oktoba 1962 ompulya bulungi nnyo eggwanga Uganda ly'okinambukiramu lyatondebwawo 19 lyatondebwawo ennaku z'omwezi 9 Oktoba 1962 ompulya bulungi nnyo kati ssebo njagala yogera ebigambo ng'oyawula wakati w'omugwira ne nannyini nsi ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo kakakudde mu Luzungu kategeere Uganda gained its independence from UK on 9th October 1962 with Queen Elizabeth II as the head of state and Queen of Uganda. In October 1963, Uganda became a republic but maintained its
membership in the Commonwealth. Ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu, njagala obere ng'omanye ebigambo bino obitegere bulungi nnyo. Lekera okwagala okuleeta akamanyira kasumagiza eyalira ng'oddira ebyafa bya Uganda bitandikire ku ggwe ng'abalala basinyizaako ettoomi ng'eggwanga Buganda n'Abaganda. Kye njagadde okusooka okusomesaako olwaleero tulyoke tusimbule vidiyo eno. Manyi nkuwa ebyafaayo n'enkuwerako n'ebyafaayo ebirala. Mu kifaananyi kino kye ngenda okubalaga essaawa zino, obwakabaka obwali mu kitundu kino bwali bukolaganira wamu, omwali obwakabaka bwa Nkole, obwa Bunyoro, obwa Ttolo n'obwa Buganda. Kye kifaananyi kino njagala ndamu ekifaananyi kyo kya Kaguta oba ekyakalekezi muno, njagala ndagamu ekifaananyi kya kitaawo oba ekya jjajjaawo. Ono wa Nkole, ono wa Bunyoro, ono wa Ttolo, ono wa Buganda. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo muno. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo gwagamba nti restored, and you thought that we were about to think about your history. Mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo. Kanaano kankuzeeyo tegeere bulungi nnyo. Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'Olukumi-1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde ng'Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953, era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. King Muteesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision. Gavana Andrew Cohen bwe yava ku mpewo za Radio Uganda bw'atyo yayolekera Emmengo okusinkana olukiiko lwa Buganda. Era n'alutegeeza nti ngeri Muteesa gy'atakyali kabaka wa Buganda, nti kabaka omuggya ateekeddwa okulondebwa mu bunnambiro, ekintu olukiiko lwa Buganda kye lwagaana kuba kabaka yali tannakisa mukono. Ndowooza yo Sseeri owulidde bulungi nnyo. Nakano kanka kujjukiza olwadde okategeere bulungi nnyo, kubanga saagala muntu yeebuzaabuza ng'afuka anaaba. Gw'oyagala kuwandiika byaffe nga bitandikira ku ggwe. Buganda erina ebyafaayo ebikusinga n'emyaka n'ejjajjawo gw'otamanyi gyali. Gwe kennyini mu 1924 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 Mukama Obote yasindika omuduumizi w'amagye Idi Amin Dada nga naawe mwoli ne mugende mulumba olubiri lw'Emmengo ne mulukuba. Era n'ebifaananyi biraga mu vidiyo eno walimu. Kati bw'ogamba nti oyogera ebigo by'otamanyi nja kukujjukiza kuba information tuli nayo. Nakano kaakano my history tuba nayo. The Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire.
But in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Si yemmwe mukulu, si yemmwe. Si yemmwe. Si yemmwe awo. Uyo. Ka video kamu tetujja kamalayo. So njagadde okutegeeza Museveni lekera okwebuzabuza nga afuka anaaba. Kati mwina mwenna kye mwagala okuwulira. Kanchibanyonyole. Ekyabadde mu lubiri olunaku lwajjo kyafumbi mutuku naye kambazzeeyoko emabega. Kino kye mwagala okulaba. Kambazzeeko katono emabega. Kino kye mwagala okulaba kambawe obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo mutegeere bulungi nnyo. Kati wattu bajjajjaffe abaaliwo mu myaka egyo n'abantu Katonda bakyawadde obulamu abaliwo essaawa zino bakugamba buli gavumenti yonna eyeŋŋanze okusaanya obwakabaka bwa Buganda efuna obubonero obugiraga nti egenda naye tebafaayo bulaba. Ekyatuuse kuwasaanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulenge ejjafu tobadde Mmengo tasobola kitegeera naye nze okusinziira kunoonyereza kwange ne bakadde bange bajjajja nga basingako emyaka bangambye bategeeze bazzukulu ba Buganda n'aba Uganda nti buli omu woli wenyweze gavumenti ya Museveni esigaddeko akawuzi katono nnyo okusinziira ku kyabaddewo. Kino kye mwagala okulaba. Bakuuma ddembe abakuuma abakungu okubadde abo abakuuma Katikkiro Mayiga wamu n'abakuuma akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi basanze akaseera akazibu okuddusa bakama baabwe okubatuusa mu mmotoka zaabwe mu bugubi obw'amaanyi. Abavubuka babunye emiwabo okunoonya wabeggama enkuba wabula nga buteerere nga n'abamu balabiddwako mu weema ezibadde zigudde wansi. Ekifo ewabadde omukolo guno kyonna kibuuza amazzi. Okumanya kibuyaga abadde n'amaanyi n'ekituuti okubadde kwogererwa abantu kigudde ne weema ezimu ne zigwira emmotoka z'abakungu ababadde mu lubiri. Oluvannyuma lw'enkuba okusammukamu Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye bannamawulire mu maka ge amakulu agayitibwa Butikkiro n'asaasira abafunye obuvune olw'omuyaga oguzinzeeko omukolo. Tolina gw'osaasira mukulu weewummuzeeko. Ekyo mbadde mwagala ngenda kibanyonyola. Emizannyo egy'enjawulo gy'olaba evuddeko n'egwa era omwana omu ayisibwa bubi amenyese mu bisambu wali wabadde omukulu Katikkiro ku mukuba amasannyalaze tenti eyo esoose okuvaako wegudde ng'eno gy'olaba bagirigirimo wabadde tenti yani esoose okuvaawo. Njaga uwuze ka video kan tenti yani esoose okuvaawo. Tenti yani esoose okuvaawo. Kankabaddizeyo katono. Wulira bulungi nnyo. Nzize ndubavire ku ntono. Wulira. Wanyeri wabadde tenti wabadde bayimbi wabapafomingidde wabadde emizannyo egy'enjawulo. Tenti eyo gy'olaba evuddeko n'egwa era omwana omu ayisibwa bubi
amenyese mu bisani wali wabadde omukulu Katikkiro ku amasanyalaze kesi eyo esoosa okuvaako mwegudde eno gyolaba bagiri eno yali batereza wano ebadde mu Katikkiro tafunya buzibu ye oyo senyonyi yiino wanene yebadde ekyaliwo Katikkiro tafunya buzibu Katikkiro simanyi waafunya obuzibu batafunye ofe wamudusiza nga bukyali nga olabire kuba ekyatonya tuli Mataba yes tuli mu Lubiri e Mengo sengera waneno balabe nga olaba tuli Mataba omwana wakagaali kati omwana ono anzijukiza temuseka jannako ono lipoota anzijukiza omuvubuka eyalipootinga poliisi yagenda okusaawa enjaga ne bagikumako omu yagamba ng'emulaba wano enjaga ekutte abapoliisi bakutte enjaga era wetwogerera enjaga ekutte lipoota engeri gya lipooti azizza akatambi kanyombe ng'enzijukira omwana yalipootinga amawulire agalimu gati poliisi ekutte enjaga ne enjaga ekutte abapoliisi ye lipootinga gyalipootingamu anyways awo tuvuddewo Emmengo ekibuga Mmengo lwaki baziyita Mmengo Emmengo za Buganda zasituse nga bwe zasituka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 olunaku Kawenkene Obote yalumba olubiri lw'Emmengo n'alusesebula ekikolwa kye kimu kyalabikako era waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omumpembe Obote teyalusukka ekikolwa kye mwalabye kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 alina jjajjawo nga Windows zikyakola oba amanyi ebyafaayo akubuulira ekikolwa kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omusibira mu Obote teyaliiko butyo kyazzeemu okulabika olunaku lwajjo ng'era omumpembe wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga yeekobanye ne Museveni basaanye obwakabaka bwa Buganda bukyazzeemu kitegeeza ki Emmengo za Buganda zisituse wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga nga nennabugisi mufungizi wandibaddewo waddeyo designation letter otherwise ekiyinza okuggwa mu famire bakuggwe kennyini ojja kikwasaako emikono ebiri saako n'obugere 10 obwa wansi kubanga mu basajjamu abaakabano mwewaliriza nnyo ne mweteeka ku bantu naye eyo yabadde live example ekutegeeza nti Obuganda busituse gye mwali mwabusibira wasibaga Obuganda ng'olooza buli kimu kyaggwa wabula tekyaggwa Emmengo za Buganda zasituse amanyi obuwangwa n'ennono n'asoma sayansi bwe bakusomesa sayansi nti mutenza ggulu bw'atenga wabeerawo Emmengo ensi kwe zitudde oba ensaniya z'ensi kwe zitudde bwe ziseseetuka kwe kuvaako mutenza ggulu kati eza Buganda ze bayita Emmengo zitandise okuseseetuka nga nennabugisi mufungize kati Mayiga munnange nkusaasidde obudde wammwe Rwanda butuuse Obuganda buveeko tokyabusobola kubanga ebikolwa by'obukoze biyitirivu nnyo kati kyekyo njagadde bate bw'oba olina jjajjawo nga Windows zo zikyakola mubuuze ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 kino kyekyaliwo kyennyini kyekikolwa ekyokubiri naye kiri ekyatuukawo waayita ebbanga ttono nnyo gavumenti y'omumpembe eyalumba olubiri teyabandalawo teyawangaala noono kennyini ali mu buyinza yali yeetabe mu kikolwa ekyo emisambwa gya Buganda tegyerabira ate abantu abattiddwa tebeerabirwa kale n'olw'ensonga eyo awo bwe mwadde mwagala okutegeera bwe banyonyodde bulungi nnyo ebyafa bibagiddeyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo alright tugenda mu maaso kati ensonga endala mu bikolwa byebimu ebyokwagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'akalogo kalenzi mukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tawerekera baba bafudde Ssaabasajja Kabaka tawerekera oba taziika ne mu buwangwa bafu Abaganda
era omuntu eyita Nnaalinya oba Lubuga wa Kabaka era naye takola ki taziika. Naye omukyala Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaloga oba Agnes Naabawiiki bagamba kinaabo kye bakimize bagezaako nnyo okukyama empooza Buganda n'ennono okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka. Mwamala bakonga agenze mu masiro okukola emikolo egy'okukuma gombolola n'embalaga buli kimu akitegeera. Wepo gutusinza Ssaabasajja Kabaka waliwo saava eyaseeredde yabadde wankizo nnyo eyaterekeddwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi. Wabula ku mukolo ogwo mwenna mwagule bulungi nnyo. Omu eyeyita Lubuga wa Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kugenda kuwerekera oba kutereka muntu yenna aba afudde kubanga yabeera Lubuga wa Ssaabasajja Kabaka. Wabula omukyalo ne gurupu yaabwe ya David Wassajja Sarah Kagere bakola ebintu bino okuba nti bakyamya empewo za Buganda oba emikolo egikolebwa bamusaanyeewo. Ndi wano tegeeza Abaganda abasajja abakulu be abansinga emyaka nammwe bensinga ngera bategeeza obuwangwa n'ennono tebwerabira. Nzize ebbanga ddene nnyo nga mbategeeza nti eyeyita Nnaalinya oba Lubuga wa Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka Agnes Naabawiiki oba Naabaloga si mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Muteesa. Bano beefuutiisi ne Sarah Kagere ne David Wassajja. Yensonga lwaki obulombolombo n'ennono bwagamba nti abumanyi bwamulema okutuukiriza wano. Ssaabasajja Kabaka alina gwemumutikira ne kunaku lw'okutikkira gwe bayita Kateebe oye bamubuzaawo yali musajja tuyaddeeyo. Ono Agnes Naabawiiki omukyalo tateekeddwa kusembera Ssaabasajja Kabaka. Njagala ogenda obuuza famire ya Walusimbi Mpango babuuze omukyalo ono baali bamuzaala yalina ensimbu yali musimbu teyali wabula ensimbu zino zaatandika omukuwa okuva lwe yeeteeka mu kifo talina kubeera era musimbu omusimbu tasemberera Kabaka. Omukyalo ono bwe bamukuba baddeyo mu kuziika ate si gwe gusoose ayeetabye mu mukolo gy'okuziika mingi ekikakasa nti si ye Lubuga wa Ssaabasajja Kabaka wabula beefuutika obwefuutiisi. Bannaalinnya okuli Nnaalinya Kagere, Nnaalinya Lubuga, Nnaalinya Nasolo, Nnaalinya Kigga, Nnaalinya Nakabiri, Nnaalinya Diana Teyeggala, Ssaabalangira Godfrey Musanje, Abalangira n'Abambejja, Basava ne Bannaava, Bakiweeweesi, Bakibeebo n'abantu abalala bakuŋŋaanidde mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi okutereka Ssaava William Ssennoga Bulega mutabani wa Nnaalinya Lwantale. Nnaalinya Lwantale mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa era ye Nnaalinya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa ow'okubiri. Abazzukulu ba Nnaalinya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa Bakiweeweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu baliko akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beeyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadde ayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweeweesi Kyazze yakiikiridde Bakiweeweesi era ono yeebazizza Abalangira, Abambejja n'abantu abalala. Weesirikira ndukuviire ku ntono. Saava eyaseeredde abadde saava wankizo nnyo. Wabula David Wassajja Apuli, Sarah Kafuutu oba Sarah Kagere, Agnes Naabawiiki Naabaloga ne gurupu yaabwe balina omuze ogw'okulemesa buli muntu yenna ow'enkizo akwasaganyizibwako butereevu ku Ssaabasajja Kabaka. Ne batandika n'okusunsula mu bwe bamanyi nti baabwe n'abatali baabwe. Saava ono abadde avunaanyizibwa butereevu ku Ssaabasajja Kabaka naye Saava ono yatuuse okugeya oba okugenya n'okubanga yatuuse n'okubanga Katonda amujjulula ng'ekituufu kiri nti omutanda wa Buganda abadde talina kikwata ku Saava ono obulwadde bw'abaddemu. Bagenze omutegeeza wattu ng'obudde buweddeyo era nga anaatera okweyunga ku bajjajja bamusookayo. Era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka olwategedde nti muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa kitaawe yagenya nga tategeezeddwa kyamunyiziza ng'omuntu era n'alagira bye yalagidde okugenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti ebiremi byonna bikolebwako.
omuli okusasula ebisale ebyeddwaliro yabadde afuna obujjanjabi saako n'okukola omukolo gwonna gwe mulaba ogw'okuba nti Ssaava ono yawummuziddwa ng'ensimbi zonna zaavudde mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu naye ng'ate abakyala bano baatudde ku mwanjo baali baazibira ekyama kya Ssaava ono okuba nti talina kutegeezebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri bw'etyo. Naye bw'obalanga batudde ku mwanjo weewuunya. Kyovula nabagamba nze sigenda mu ssabiro, sigenda mu ssabiro, situula na bakolobero. Situula na bakolobero nedda. Oli yasuza sse omuntu azze asabe Katonda. Oli yabbye ettaka ly'omuntu ate nze nsabe naye mu kyaki. Oli yaloze omuntu nze nsabe naye mu kyaki. Ono yaloze muka mwana we, ono yaloze mujja we, ono yabbye ebintu by'omuntu. Bano batudde mu maaso kubanga bamanyi nti bibaleteddewo ng'obujonjo naye ng'ebikolwa bye bakoze ku mwana we butamutegeeza kutegeeza omuntu amukwatako nti munnange muzzukulu wa Muteesa ali mu mbeera eno nga tebakkiriza kati essaawa zino batudde ku mwanjo. Kintu kibi nnyo bakazi mumwira omutima omubi. Bwe mutyo mwali mwagala okusaanyaawo gwe muyita ate muganda wammwe ate nga mwali mwefuulira ne musala ate mukola ebikolobero. Muli basajja na bakazi babi nnyo. Tugenda kulwayo. Kale musaasire nnyo empologoma ya Buganda ebizibu erimu na butya baani bayinza okwesiga. Byonna zze mbyogera ebibaddewo okutunda amataka naye nga kino kyonna bakikola okusiiga ekifaananyi eri Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabuvaako, Obuganda eri ababuddukanya nga baagala. Okugoba abantu ku mataka, okutta abantu, okuwamba, teri anyega n'amataka gonna ag'enkizo ne gatundibwa. Wali weebuuzizaako lwaki mu Buganda waliwo amataka fuuti 23 gonna nga gali mu Buganda gatundibwa abantu abayita ba property agents nga gonna buuza amataka ago bagajja ludda wa? Simanyi ba TikToker, simanyi ba radio presenter, simanyi baani amataka ago ge basalaasala ng'embuzi y'omulumbe. Atutte eddiba alitutte, atutte ebyenda bitutte, atutte simanyi buli omu atwala kyayagala kubanga ettaka eryo limu ku mataka Ssaabasajja Kabaka agaamuddizibwa nga bayita mu Buganda Land Board. Kati amataka gano gonna bagatutte okuvumya Ssaabasajja Kabaka. Omuntu w'otuukira okukweka omuzzukulu wa Muteesa atuuka okufa ng'oganye osasula ssente wabula bwe yafudde n'ojja kumuli. Sigenda kulwawaawo awo tuvuddewo. Alright. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera. Manyi oba oyinza okuba nga omanyi. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuka n'okuloopera okutegeeza nti ebivuyo bingi ebikolebwa abasajja bamafiya bali Mmengo. Omuli okutunda amataka ag'ensikirano nga bagambaza ebyapa ebya freehold ebya public land nga bagatunda. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti wootali abasajja bano erinnya lye balifudde ekizannyirwako webakole ensimbi n'okwegaggawaza. Mu katuubagiro kano akaliwo ngaazi n'owenkufu wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejje n'abamafiya bali Mmengo beekobaana ne gavumenti y'omumpembe Yoseriti baabulwa okuggyako eddembe ly'Abannayuganda bonna nga saawuddemu nti Baganda mu nkola ey'ekimpukumpuku okubatwalako emmwanyi. Oyo yenna Katemba gwe mulaba okubbati Valley abadde musasulira nga muzannye. Ebigambo byayogeddwa byonna mubitegedde bulungi nnyo kati nze ndubavire ku ntolo mutegere bulungi nnyo. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeza n'omuwaabira mutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Buganda balifudde bizinensi nga buli kye bakola kyonna bakulembeza ggwe naye ng'ate tolina ky'omanyi. Nsaba okutegeeza nti ekitongole eky'obwannannyini ekiyitibwa Mwanyi Terimba Mayiga akikozesezza nga akozesa erinnya lyo okukola bizinensi ze ez'obuntu ebayayi banne abali Mmengo. Era nga wetwogeredde essaawa zino abantu bano bakoze obuvuyo bungi nnyo. Era baatuse ne kussa eritandika okwagala okutiisatiisa abantu aboogera ge nandiise ebitundu 6 ku buli 100 nti mazima nkwata bulungi. Baatandise n'okutiisa abantu
aboogera amazima ebitundu 6 ku buli 100 nti bagenda baggulako emisango okwogera amazima amatuufu ku bo emivuyo gye bakola gegaluwa. Mwenna abasinga obungi abadde bangoberera nzize mbabuulira ku kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era buli kimu nga nkibategeeza. Kati abasajja bano kambaddizeyo katono nnyo. Omukyalo gwe bayita Jeni omulaba oyo ye State House Controller acontrollinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda. Amwita Jeni Barije oyo. Ku lunaku nno nga bali Erweru yawa Ssalonga Mulengejja milioni 400 era baziwa milioni 413. Ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mwanyi Terimba Project. Mwanyi Terimba Project. Awukiria ono Jeni Barije Kuraje yewa Jeni Kuraje ono ewasanya ko just Peter Mayiga ne ka group ke weyava n'atugamba nti abaganda mwenna abanja mu 7 mutalwe Luwero mumala biseera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muri bavuka mugende mukole n'akudaala. Nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne bamulale bagijja mu makampuni agawandiisibwa era yali dikoyi okuba nti bano bakolagane mu 7 okujjawo Mwanyi zijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda bazannyira akatambi kano mukawulira bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajumbidde ekiragiro ky'Omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lyennina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe eya Mwanyi Terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali alabeko Ssaabasajja Kabaka ng'alonkinga kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era ng'agenza okuggulawo essunsulire ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esosega nti emmwanyi bakola ki baazitwala luddawa baaziguza Russia ttani 24 ne mbalaga kino ekifaananyi nti Jeni Kuraje yabawa sente meka milioni 413 za Mwanyi what Mwanyi Terimba Project. Kati lwabadde terubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya ko Charles Peter Mayiga bwe yabadde ewa Muswati mu Maserengeta ga Africa yogedde bigambo bingi nnyo. N'agamba nti muleka okuwuliriza information entuufu ku mikutu gya CBS gya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde kafomu eggulama. Bamawagale batudde ku kafomu eggulama bayaaye tebalina byakola. Lwaki mubajjako information? Nakugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe nali ne mukkiriza nengola bakisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe. Kati Mayiga kankujjukiza Kabaka sirumu akasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gwotegedde nti bamuwadde obwa Katikkiro oba owaliwo oluvuvumo nti agenda okufuuka Katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Ow'ekitiibwa ennyo Kato Kajjubi ali mu Amerika yategeezebwako nti agenda kufuuka Katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe entebe teyasukkawo. Kato Kajjubi yali ali mu kkomera waliwo ekitiibwa Kato Kajjubi yali mu Amerika baamukwatira ku kisaawe entebe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku mpaka bakuba enduulu omusajja ne bamutwalira teyingira mu Uganda yaddayo n'alinnyirawo paka Bungereza n'adde mu Amerika n'atuula. Kati bwe muba mwawamba Kato Kajjubi nga bamusinyako nti yagenda okufuuka Katikkiro kati ate onyumya otya kankujjukize era nze atudde kafomu eggulama singa saalinze gamba bantu Ssaabasajja Kabaka muwabe ontutte e Namibia
wagamba kabaganda nti kabaka bamututte Namibia gwe social media mara kunyoka nolo kuganti kabaka tutega kabaka ali Namibia agenze kuwumula nga tumaze kukalakata n'onyoka nkujjukiza bulungi nnyo nze kennyini nze natali ku lutalo lw'okubanja Ssaabasajja Kabaka ne abantu bannegattako myaka mekadde bw'omwamuweera obutuwa n'enkukalakata n'enkukyusa n'onyooka n'ovenoga nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje ebimuli bimutawaanya empumbu bw'egy'ebimuli emulwaza alaje gwe kennyini n'okyogera ng'ensi eraba nga nze ntudde wano kafoomu eggulama wentudde wempeerereza wano gwe kennyini waga nti Kabaka yalwala ki alaje era nze abatamiivu abeera ku social media ne tujja ne tukulabisa kati bw'ogamba abantu ebigambo bino ngenda kukuwa erinnya olwaleero lutegeere tugenda kujjaawo mwenna abakulidde mu Kampala n'ebibuga ebitonotono ebyesudde Buganda Kampala nula myaka gino emito 10 na 15 n'abantu abakulu mumayi bana abasajja bayita walwangawo bakyando mu Kampala omwo wabeerangawo kano kafuna kano tekafuna kati mu system ya kano tekafuna kano kafuna wabeera omusajja abeera wansi ng'ayina yazeewo either olugoye oba kikyati oba ekipapula ng'ayina bukaadi busatu olumu bakozesa bwawo nga buliko birangirangi ebintu oba mutima baddayo baki kati oyo omusajja atuddawo wansi akyanga obuuto bwe yemayiga kati omusajja oyo abeera n'abantu nga 4-5 abamwetoolodde nga bayimiridde nga bagamba nga bajjeesera baga nti n'ateekako sente kati gwe naawe wojja bw'olaba omuntu afunye nga naawe oyimirirawo oti bwe baba bakutumye school fees ogenda osasule oba bakutumye eki mugayi oli ataddeko olukumi bamuwadde mutwalo bw'ateekako ebiri bamuwa 10 bw'ateekako bamuwa kakadde nga gwola omusajja gukyanga ng'okalaba katuufu bwe katyo okalaba katuufu n'oteekako eriiso n'olikanula bagobe ndikanudde bweti n'okagobere n'akakyanga n'akazino ng'eriiso likagobererako kennyini n'oba wakateekako n'ateekako emitwalo 5 bamu emitwalo 2 n'oga nange kati bano bonna abateekako ssente b'osanzeewaawo be bakungu n'ab'ebitiibwa bali emmengo nammwe abeyabaddera b'Eswatini babeera no mu Amerika nammwe mwenna mwe muli kikula ky'abano abantu ababayimiriddewo ono kano kafuna tekafuna kati abamuzanya ye mayiga kati abaganda abala bayagala bamwegatteko be bano abajja bantu babe nasooka n'ayimbira ddala nga oli ataddeko n'afuna n'omu n'ateekako n'afuna kati gwe musajja wattu ajja ne ssente zo n'osooka oteeka eriiso ng'omulaba akakyanga wano kafuna kano tekafuna n'ogoberera ekifaananyi kiri kyennyini kini n'akyanga n'akawummuza noga keekali munne ng'okwata school fees ng'oziteekako bagenda okukabikula bwe kati nga tekabangako keko ng'okuba enduluwoowe banzise kati oyinza okuba okyalina mu balance nagamba goba oyinamu endala kati ngeri gyotaddeeko 2 ng'akakyanga oba oyinamu 2 ng'ogyeko 2 ng'oteeka ngakale kakangezeeko ng'otandika n'okutuyana ebigere kati abaganda basinga obungi batuyana ebigere ng'okolerera ddala katuufu keeko ng'akakyanga ngakakyusa ng'okagobere ng'akakulagako ne bwoti ng'akakulagako ne bwoti ng'akakyusa bali nga bawaga kyekyo kati bano abawaga mwe muli otunyo mix kawuki ndazibonye kawuki mwe muli wagwansibirwa muzukulu wansibirwa yasunda Buganda mwe muli Kiyimba Firimani ono wa Buganda tujinyage Kiyimba Firimani wa Buganda tujinyage be batalo ababbi bakwasiba enso batambula kati bebo n'abana bangi nnyo batambula naye kati munengo oteeka ya 3 bagenda okkabekkula baye kati nga keero tekubanko wadde essimbo y'ekintu kyeyakulaze mu kusuuka ng'olyokoga wansi nga weesasabaga bannange kati yembeera abaganda kyetugenda okugendamu era ogenda okulaba nga bajjawo kyati nga nabadde bagamba nti nabo bazannya nga nabo babulirako kati yemmengo bweri essaawa zino kati mukulu kansooke nkwambula otegeere era olukiiko lwabwe olwabafere lulwo kati waliwo musajja wa NRM is a state mafia state agent gwe nabagambye oli gwe bayita gundi oyo musajja gwe bayitaani
gobayita Tugume Gideon Tugume gwe bagenti akola program ne basidini server okulumba Kyagulanyi Center Tugume abadde akalakata Mayiga natuka n'omulangira nti yafuna sente yafuna billions and billions okuwa endokwa. Ladies and gentlemen, njagala omuntu yenna abadde awulira budget ya Buganda ng'esomebwa nga mulimu program eya Mmwanyi Terimba oba ey'okuwa Abaganda endokwa. Anti ogenda kuwabira Tugume. Njagala obule bebasomye budget ya Buganda yonna nga mwalimu program gye bayita Mmwanyi Terimba ng'ewandiikirwa program Mmwanyi Terimba tugenda gaba endokwa za ssente bwe ziti mu Buganda wonna. Njagala oleteyo budget nga Ssaabasajja Kabaka yaji commissioning oba yaji signing nti ya Mmwanyi Terimba n'okugaba endokwa all along. Najja nenkukuba kuba program yali country wide nga bakuzimba ng'ogenda okujja nga substitute kuba president wagendako ne mambuka ne wakusala ne bagamba ku Buganda n'ogenda ng'olambula Buganda ng'ogaba endokwa ku ssente zaani. Endokwa emwe ye Mmwanyi w'ogisanze nga nnungi egula 2,000. Endokwa emwe ye Mmwanyi nnungi egula shilingi 2,000. Njagala ompulira budget ya Uganda ya Buganda under Mayiga nga Ssaabasajja Kabaka ya sanctioning of budget wasoma Mmwanyi Terimba bagenda gaba endokwa eriruddawa. Sente zaavanga mu state nze na reference ya $413 $413 check bagikuwera Luweero era bw'ova n'oyogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Museveni. Kati omwami ono bwe bamaze omwabya bazannya omuzannyo ne state agent munne oli Gideon Tugume okubuzaabuza Abaganda basindikira ekifaananyi temwogera. Bagambye bati nekyenjagala basooke bakole 1 nabagamba nti bwe naba mukyamu ewantu wonna ndyetondera Obuganda nga ngenze waffe Muyenje nesinkana Ssaabasajja nesinkana jjajjange Mazige ndireetebwa maaso g'empologoma n'enfuumulwa embooko era ndyetondera Obuganda ku bigambo bibaga nti mbyogera nti bikyamu. Njagala Mayiga musango gwagira mukozi munno owa NRM Gideon Tugume ojjemu ekigambo Obwakabaka bwa Buganda era ojjemu ekigambo Ssaabasajja Kabaka. Takwatagana na programu zo za Mmwanyi na bizinesi zammwe. Nkusaba dira obufere bwammwe mujjemu ekigambo Buganda era mujjemu Ssaabasajja Kabaka. Gwe ne bamafiya banno kampuni ya Mmwanyi Terimba muwaabire Gideon Tugume mukole diversion zammwe. Ssaabasajja Kabaka takola bizinesi ya Mmwanyi kuba tasuubula. Baamugana n'okusolooza omusolo. Ekisookera ddala wenjagala okukwatira abasajja bano waawano mumpulirize bulungi nnyo waliwa waawano. Yoseri bw'amala otwala Mmwanyi video zonna nazibalaze wiiki eno nga yeewaana nabagamba under the system of Museveni Bennett agenda creatinga agencies ezigenda okubanga zimugulire Mmwanyi mukijjukiranga nti agenda creatinga agencies. Mayiga abadde asuubule Mmwanyi ne banne anda Mmwanyi Terimba project kati yafuuse company bagiteeka anda Buganda. Kati olunaku ng'ennaku z'omwezi 14 wayise ennaku 3 Emmwanyi zisooka bazisindikawa Lasha. Kati wulira bulungi nnyo bafunye certificate ebakkiriza okutambuza Emmwanyi n'okusuubula Emmwanyi nga agency. Ebbaluwa yino ngenda gibasomera muleke mutegere obufere wana basajja nze mbeesobolera nzekka. Ebbaluwa esoma bweti Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, P.O. Box 102 Entebbe, Uganda. Ebisigadde byonna sijja bisoma. 14th November 2024.
Mwanyi Terimba Limited address Muganzirwaza Commercial Complex Katwe Level 1 PO Box 30584 Clock Tower Kampala. Tini number 1020250322. Attention, Charles Chironde. Lwachi si attention, the kingdom of Uganda. Eno tini namba y'abaana abasajja era bagambe attention Charles Chironde. Email emwanyiterimba@gmail.com. Telephone number +2567837691114. Registration for export to China. Emwanyi soka bazitunda ludawa. Emwanyi soka bazitunda ludawa. Russia. Bazitunda bayina chi nga tebayina license. Who is fooling who? Omaitu baitu bagerigawo binonga mwebuzabuzanga abafuka bana abakatika nti basobera mu kitegere. Registration for export to China for Mwanyi Terimba Limited. This is to certify that in accordance with the Plant Protection and Health Act 2016 and it is attended import and export regulations, Mwanyi Terimba Limited has been approved to export coffee beans to China under registration number UG/UGCC/2024/0063. This approval follows as a comprehensive sanitary and sanitary system PSS audit confirms that the company has met all the requirements standard for export. The registration certificate is valid for 1 year and may be renewed upon application. Additionally, Mwanyi Terimba Limited will be subjected to ongoing inspection and audits to ensure the continued compliance with the relevant sanitary and phytosanitary requirements. N'abawandikira Paulo Mwambu, PhD, Commissioner Crop Inspection and Certification, National Plant Protection Organization, NPPO of Uganda. Kati ono ye agent gwe nabagamba ng'amaze okujjawo UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Kano mujja kasalayo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gw'Okumu omwaka 2024. Emwanyi zammwe ebboyiko mbadde muzigulira nga UCDA ekyaliwo ke yavuddewo zigenda kudda wansi bwe ziriyo. Kano mujja kaza emwanyi zammwe ebbeeyi gye mbadde muzigulirako bweti olwajjawo UCDA bano ba agent bafuna certificate emwanyi yammwe egenda kudda wansi bwe ziriyo nga bwe bakola pamba bwe bakola pamba ne bakola vanilla kati emwanyi yeddako egenda kudda wansi bwe kati kyemutannategeera eba abasajja basuuzi b'emmwanyi abanene bembadde mmanyi simanyi kwagalana amaloko anakyagalanyi coffee factory n'abalala abasajja bonna babadde anda General Salimu Sarakanda naho nga ye boosi waabwe kati bayongeddeko n'ono kubanga bamanyi nti abaganda tebaagala bakyakyale n'abaterawo ekifaananyi ekyasensekere okuba nti mukulu naye njagala bategeeza mwawabidde agent wa Museveni gwe bayita Gideon Tugume emisango wabula temukozesa linnya lya Buganda Ssaabasajja Kabaka mumujje mutakola nko bizinensi yonna era tasindikangako muntu yenna kuwandika kiwandiko kyonna nga nti kampuni ye teriiwo kati certificate ngi basomedde mugitegedde bulungi nnyo yino. Alright. Katika tugende bano nga bawabira Gideon Tugume bagambe yino wano ulira
bw'osaagiranga ku wali osaagiddeko evvuuvuumira terigwa ku munyango ne Ssekirembwe Kitaakule kizimba mu lumuli Sekamuli Kansaze nga guuka gagombodde. Engero zino zitukira bulungi ku Gideon Tugume eyawalampya Omweramannyo n'ayogera Kalebule ne Samwasama ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza omukuku gw'ebbaluwa ogulaalika Tugume nga bwayolekeddwa okuvunaanibwa era ayingizibwe mu nkomyo nga n'emikono giddiziddwa ne gitawemera ntungo. Kigambibwa nti Tugume azatalaga emikutu egy'enjawulo ng'asiga Obwakabaka ne Katikkiro ettoomi n'enziro ng'ekitongole Uganda Coffee Development Authority bwe kibadde kibawa omuliri gw'ensimbi n'endokwa z'emmwanyi ebisukka obukadde 47. Mu butambi obusasanidde ku mikutu egy'enjawulo Tugume awulirwa ng'agamba nti Katikkiro sisinkana akabondo k'ababaka abava mu Buganda n'abasaba bamulwanireko kyebava balwanira mu palamenti n'okubula okukuku ejjembe ku tteeka era lisatula ekitongole ky'emmwanyi UCDA. Omukuku gw'ebbaluwa gwa mikono 6 era gusiddwako omukono Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Minisita w'Obwakabaka ow'olukiiko kabinenti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba alambuludde ku nsonga eno. Nti era embalirira y'Obwakabaka oba Nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa naye essente ezo n'atazikola ki ne zitabula ndokwa endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekijjibwawo. Awo obukakafu ndiye munnamateeka ayina bwino. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti mu katambi kano Tugume alebula nti Katikkiro yatuuka n'okusisinkana ababaka ba palamenti ab'akabondo ka Buganda balwana okulaba nga UCDA etejjibwawo. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti obutambi obusasanira emitimbagano bulaga nti baminisita babadde beezibika ensimbi ez'okugula endokwa kyokka ng'endokwa zino bafuna za busa okuva mu UCDA. Twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri. Alright, mwagala obujulizi babalage ssente ezo we ziri. 1 minute. Mbalaze kipecheeke eri babawa kati wano wenjagala okubagamba ekigambo kino muwulire bulungi nnyo. Aba nakasanguddemu ndowooza nakasanguddemu muwonye nakasanguddemu ndowooza bakeekano wulira bulungi nnyo. The other time when we were having our little battle in Parliament about the parasites of UCDA, now my MPs said we need that UCDA was giving opposition members of parliament seedlings and denying them to the NRM people. Can you imagine? That's why the opposition were supporting UCDA. But because the government opposition. Boka. Okosiko bayita okumala eggobe mu kibya. Okosiko bayita okumala eggobe mu kibya. Kati abasajja bano mbawaabidde ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala Obwakabaka bwa Buganda bwa Kabaka si kampuni.
ompulira bulungi si company bane badde bawandise bati bagambye nti obwakabaka bwa Buganda Kingdom nga 14 no lwafunye exportation license olaba katembo bana basajja exportation license license bakiriza okutunda n'okutambuza mmwa bagifunye 14 November ne bagenda kuzajja katemba bwe ne Gideon nakoze mwezi 14 November tata awunya mama nenga buli mwa awunya munya bade bakola ki oyo politics wa DP Buloko ne politics wa Kewaigo mwazanyanga tumanye ebintu bingi nnyo betusobola okujjayo lwe mufunye exportation license lwe muwabira Gideon Tugume state agent mwaka fanga mwetakula mama kavuyo kutumiddeko ndabira bonna bbanja boge bulekerawo kulya ennyo bukendeze mu kulya kuba ndabo kutwala speed What a coincidence. Lwe mufunye exportation license lwe muzanye katemba mu ne Gideon Tugume bumwe wabira akuba video ya mbulange mmengo nali bagenda mali byatero bagamba misino mali byatero bagamba mbaga yibati mu wakabaka Buganda nakuze mwezi 14 omwezi ogwo 12 Gideon Tugume Chief Director Officer Human Rights Defendant Association Protocol 14 Buganda Road Yauma Building Mr. Tugume notice of intention to sue and intended to prosecution for defamatory fallacy and malicious statement made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Uganda. No man wedde. Sebo Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'omuntu nga ye office wa Katikkiro office ndala nnyo zero business za muzi wobere mwanyi terimba ina office mwe office yo wa Katikkiro mojawule Katikkiro ng'omuntu kampuni ya mwanyi terimba kampuni ya Mayiga ne banne terimo Ssaabasajja Kabaka n'obwa Kabaka Buganda tebugikwatako kinjagadde bategeeza mbo Katikkiro of Buganda and Buganda Kingdom nde bagenda maaso we represent Owekitiibwa Charles Peter Mayiga the Katikkiro Prime Minister of Buganda and the Buganda Kingdom of Buganda regarding the defamatory and false statement made by you in video currently circulating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Buganda, including number 1, that the Katikkiro allegedly received coffee seedling with worth 47 billion from Uganda Coffee Development Authority UCDA in the current financial coffee year 2024-2025, and the distribution and distributed them at no cost, yet the kingdom had budgeted for them. No wachimba ne wasanya kwa Charles Peter Mayiga ekitu kyangu nnyo leta budget ya Buganda Ssaabasajja Kabaka gye signinga nga kuliko budget ya mwanyi terimba nga bagisomera mwagisoma nze budget zonna nzibeeramu Owekitiibwa Speaker wa Buganda tasoma oba Minister of Finance Mengo tasoma ko budget kabulu mwaka gwako nga mulimu kofi mulimu mwanyi terimba terimu wadoga bendokwa akawaira ko kubirika bamuwabidemu that the Katikkiro allegedly receives approximately 47 billion from Buganda Kingdom Royal Treasury inclusive promptly budgeted for the coffee seedlings for the personal gains and shared part of his money members of the Buganda Parliamentary Caucus. Akasembayo, the Katikkiro has asked for supplementary budget for 2024-2025. The exactly words as transmitted from the video clip run as a set of banange. Njala soka tegeza Abaganda. Mwe basajja ba mafia batudde Mmengo kiyimba firimani Buganda tujinyage wasanya kalu Charles Peter Magasalo nga mulenge ja futo badde Mmengo ne basajja bonna bali Mmengo kati nno ulida bwe lwavudde ku olwo omukulu ono jajja wanga yatunda Buganda najja n'agamba bwati
Ole wagwansibirwa. Yagambye wati. Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited na Kisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Nkabaddiremu. Ulira. Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited na Kisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Bagamba byerabirwa mwogerwa so tebeerabira mugambwa. Omuntu oyogera ekigambo osobola kyerabira ne gwe okigambye tasobola kyerabira. Mu vidiyo eri gyembalaze already ekyuma kiri situated. Bano mbaagala nnyo mbeesobolera bannange. Eyo vidiyo ya 2 days ya nnaku lwajjo nnaku 2 mabega kati kambaddizeeyo ku eno. Manyi byerabira mugambwa wabula tebeerabira mukimugambibwa. Ulira. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi ey'Emmwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 24 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'Omutanda ekikola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi ey'Emmwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 24 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Ku kyalo ki? Wandikawo ekyalo kibadde mu vidiyo ludda wa Kiwanga si bwe kiri kya Kiwanga. Essoosiro liri ludda wa Kiwanga si bwe kiri. Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited na Kisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Ebagibayita premeditated statement. Ajja okubuulira ekintu lwalwo naye nga baakikola dda na advance. Kati jjukira kino kirimu area ndala ekyoba kirimu area ndala kikolera ebatwala n'emmwanyi China ne Russia. Oyo nno yono nno atudde kafomu eggulama wano. Ono yatudde kafomu eggulama wano ali akasooli gwabaddeko ng'oli Eswatini. Atolowooza nseka. Gwabaddeko ng'oli Eswatini. Kale awo tuvudde tulina obudde butono nnyo twagala genda ku nsonga endala. Njagadde buli muntu ategeere bamafiya bali emmengo kiki baagaza Obuganda nakifaananyi kiki balaga okwagala okulaga abantu okuteeka mu kifaananyi Ssaabasajja Kabaka omuteekamu omuliisengo omusibako amatu g'embuzi omuliisengo nkiddamu Abaganda mwenna kampuni y'Emmwanyi Terimba n'ebikolebwamu Ssaabasajja Kabaka tabivunaanyizibwako era tabimanyiiko. Obwakabaka bwa Buganda tebusuubula ne Ssaabasajja Kabaka tasuubula. Ngere mwawulira nti CBS bagimuteekamu nga si ye, BBS bagimuteekamu nga si ye. Nze mukitegedde bulungi nnyo. Simanyi Majestic brand nga y'amayiga buli kimu kitegedde bulungi nnyo. Kati nze atudde ku faamu eggulama nuwa amawaggali wano gwe balambulako nga 3 Ogw'omukaaga buli mwaka mujja kumpulira awo tuvuddewo. Katugende ku nsonga endala. Alright. Njagala munsaliremu akantu kano kengenda okuzannya. Kano. No kansoke nkogere bwogeza.
ngenda kusaba na Uganda bonna naddala bali mu Buganda n'abali mu Busoga njagala looya yenna nga ne Kenero Kyamuzi kuwoli munyambe mugende muwandiikire ekitongole ekya NEMA ne Minisitule y'ebyobulimi ne Minisitule ekwataganyiza ku by'obutonde bw'ensi mugiwandiikire mugitegeeze bayimirize embagirawo okuddamu okusima omusenyu mu nnyanja Nalubaale. Honorable Kenero Kyamuzi Mukyala Miriam Matembe nammwe mwenna abavunaanyizibwa abalumirirwa ensi Uganda nga sawuddemu mbasaba mugende muteeke petition mu kooti ne ku NEMA okusima omusenyu muleke Victoria kukome mbagirawo. Mugenda kutta ennyanja Nalubaale, mugenda kutta enkumi n'enkumi z'Abannayuganda. Mukimanyi nti ensi zonna okwetoola ensi yonna zeetooloddwa zisemayanja ezirimu amazzi agalimu omunnyo nga ne bw'oba owuzeemu ne gakugenda mu kamwa ogasesema oba ogawanda. Lwaki muddira ekitonde Katonda kiyatuwa eky'obwereere eky'amazzi g'osena n'oganywa ne mutandika okutta ennyanja ng'abantu balaba? Walayi enkulayirira Uganda Victoria n'ekalira n'amazzi ga ttaapu ge munywa mu nnyumba zammwe temuddamu gafuna. Ensi z'Abawarabu n'ensi z'Abazungu zikozesa billions oba trillions of dollars to purify oba okukyusa amazzi gali gajjamu omunnyo okugafula amazzi aganywebwako ate era ne bw'oba omaze ogapurifying okuddamu oganywako era galimu olunnyo gali solote. Yensonga lwaki omuddugavu bw'ogenda mu nsi z'Abazungu n'okozesa amazzi ago ganaaba bw'oba teweesize lotion ovaayo osiiwuuse. Kino kibaviirako n'abadde n'enviri enzirugavu enviri za mu kutandika okutuka n'okufuna envi at early stage mazzi ago kubanga tegasoboka siga bulamu. Noddira abasajja ne basimaleko Victoria ne bagijjamu omusenyu ng'ensi eraba on a daily basis okuli Abachina ne Bannayuganda bennyini. Kino kikyamu. Banyabo ne basebo saasoma science ne ku kitono kyemmanyi ku nnyanja Nalubaale n'ennyanja yonna. Ennyanja oyo eyimiriddewo ku musenyu n'ebitoogo. Ebitoogo mbizimbye mu factories mubiteekamu chemicals. Omusenyu guno guyamba ebyennyanja okubiikamu n'okusengejja amazzi gonna agava mu kaabuyonjo n'agava mu mikwesisi gyonna mu Buganda enkuba mwetonnya ne mu bitundu ebirala. Bwe musimamu omusenyu kitegeeza ebyennyanja bigenda kufiirwa amaka gaabyo bwe badde bimaamira oba badde bizaalira. N'amazzi gennyini gagenda kubanga tegakyasobola kufuna mazzi gabeezawo omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Nga tutadde ebyobufuzi sayidi nti abyogera ndi mbyogere ebyobufuzi. Kino kiyamba ffenna gwali mu byobufuzi n'atali mu byabufuzi. Ennyanja Nalubaale keerekera ku makya n'ekalira. Aga amazzi ge munywa nga tegalimu wadde omunnyo ne gatuddukako b'ennyanja n'eyonooneka. Wattu ojja kutegeera nti Katonda yali yatuwa ennyanja oba n'ensi kyekigiyisa Uganda zaabu. Kenero Kyamuzi, Miriam Matembe, balooya abasinga obungi mutuyambe. Generation ezigenda
gwe genda ku gogo obuuze Dubai America bakosa sente mmeka okuprifayinga amazzi ago gajjamu omunnyo okufuuka ekitone ekyo kye baganywako n'ogakozesa. Genda obuuze era singa ekeera ku makya neekalira Museveni w'omuntu yenna ajja mu gavumenti olina bajeti esobola okulabirira bannayuganda ngo banywesa amazzi ango ga purifayinze era ogenda gajjawa ge bayita natural mineral water ogenda gajjawa. Mwenna ne comment section yesirisa eyimiridde tekyakomentinga. Politics aside bino byenjogera bikwatako gwe ng'omuntu mukyalawo baawo omwanawo omuzukulu w'omwanawo. Eyo ennyanja Nalubaale singa enettibwa naawe kennyini ojja kifuwa ng'okizza mu ndo wa NRM kale member parliament. Ensi zistruggling okuyimirizaawo ekonomi zaazo olw'okuba nti baspendinga ssente nnyingi nnyo okukyusa amazzi g'omunnyo okugazza mu mazzi agasobola okunywebwako. Ffe mu Uganda twandiba tetwetaaga na mineral water simanyi lwenzoli kasasiro already tulina mineral water waali. Ekitundisa abasajja abazungu mineral water kubanga tebalina natural water oba resources ng'ezaffe kati bapurifyinga amazzi gali ne bagafuula ne bagateekamu chemicals ne galyoka gafuuka mineral water gobanya ku street. Ffe twetaaga mineral water Uganda, no way. Just buli muntu yandibadde afumba amazzi gena atambula nago mu bag just gafumbako bufumbi. Naye kino salimu sale otudde eggulu owanisa amagulu olagira abasajja no basima omusenyi mu Victoria knowingire wa knowingire nti mutta ensi. Museveni knowingire unknowingire mutta ensi. Nema mutta ensi. Politics aside otudde mu office ensi egenda kusaanawo. Ensi egenda kusanawo ng'ekyuka mpola. Abadde bali masizoni bbiri omwaka nga n'esizoni muto kyasobola girima. Kino nkibagamba leka kutunulira lumbu y'enganza ayogera weebiga ebyegambe binvambye oba otegeera. Mutamanyi kye bayita disaster. Temanyi kye bayita disaster nga Victoria kedde ku makya n'ekendeera. Temukimanyi. Ebiramu abisaanyaawo ekyo kigenda kuviirako sizoni z'okulima okukyuka. Mwenna ba activists abasobola mutuyambeko ennyanja Victoria efa Nalubaale efa. Amazzi g'onywa mu nnyumba yo gava mu Nalubaale. Amazzi g'onaaza omwana wo gava mu Victoria gava mu Nalubaale. Bweneefa ogenda gajjawa. Genda kugolla Moses ba ku YouTube obuuza abazungu basurvivingira ku mazzi kibajja kulaga process ojja kunoonya essimu ojja kuba ekigonjo oyagala okunoonya omuntu yasimu mu Victoria mu kuba omutte. Buuza abaana bali Dubai genda kugolla Moses otekemu amazzi Dubai bagafuna batya Saudi Arabia bafuna batya amazzi. Please politics waliwo ebintu bitasaana kuzanyirako nature tebazanyirako nature. Egypt egenda mu lutalo ne Ethiopia anytime because of River Nile. Amazzi gavaaga River Nile gava mu Uganda. Awo nvuddewo. Ebyabaddemu owino byonna naye bagamba amazzi okuyikamu owino buli bizinesi z'abantu okufa hamu yaziba omwala nga amaze okutwala ettaka lyaki. Sijja byogerako nnyo. Wabula kankuzze wano olw'ojja otegeera ensi bw'etambula. Mwenna mwali wano bwe nakuba omulango okutakungula nga mbategeeza nti Professor Badru Kateregga yali mu njega ey'okumutta obulamu bwe ngenda bazanyira katambi kaddakiika 3 nga yeeyogera ebigambo bino mukakase nti bwe mbawa information ogitwale ngeri serious wona oba ogisanze ku mutimbagano.
wonna obosanze information gitwale ndi serious ono Professor Mulamba ng'ayogera ebyamutuuka ku bye ndabagamba then ndio kembazanyire na information yaro bawenda kanso kembazanyire kano ono Professor Badru Katerega yagama yiga twagala genda kula Ssaabasajja Kabaka namugamba namuna agenda mugenda kukola yoki ulira ono Professor. Let me talk slightly about my health. That's one of the reasons why I'm not here physically. Of late, you may know, my health has become a national and international issue. I would love to thank you, wonderful students, friends of mine, for your prayers, for those who bothered to pray. Some of you might not have even known, but on the 9th of September 2024, I underwent a thorough life-saving operation on my skull. We thank Allah because by His grace, the operation went successfully. My medical team continues to work relentlessly to ensure my full recovery. I thank my medical doctors from IHK and other facilities for attending to me promptly under serious emergency. I thank all my children, both in the diaspora and the local, who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Allah has given me a new lease of life. Kyenjagadde muwulire wano deliberately yasilwa mu nju nga teri amanyi ng'akubiddwa kyenajja nenkuwumula nakola video bbiri. So buli lwenzijja wano nempa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Buli lwempa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Nze saagala kuyomba gitwale ng'ekintu ekyamakulu w'ogisanze. Kankabaddemu kano katono kokka kenjagadde mufunemu ekikulu kya byonna. Local who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Awo tetugenda kulwawo. Allah kukingirize osobole okwebereramu. Nsigaze eddakiika mukaaga zokka. Mu ddakiika zino ez'omukaaga eddakiika zino mukaaga ze njagala obawera mu information ino ndoza njagiiza ku Lwokusatu. Gwe muganda wange yenna ng'oli mu Nyolo, oli mu Tooro, oli mu Nyankole, oli Muganda, yonna gy'oli. Ffenna tukimanyi nti Katonda gy'ali era yatuwa omukka gwe tussa era ffenna tumutendereza. Naye tulina obuwangwa bwaffe n'ennono bwe tutambulirako. Era ebitusibe bisinga obungi
biva muwangwa na nono bwe tubanga tubyerabidde obutatukiza vunanyizibwa. Wattu ndi wano kugamba bamagulu meeru abazungu abasinga obungi ebyokusaba babivaako batambulira ku buwangwa na nono nkiddamu. Gwe muganda ngo Omutolo, Omunyolo, Omugisu, Omusoga naawe ow'Omambuka ne mu Buganda. Ndi wano okutegeeza Katonda gy'ali omunene yatuwa emitimu tujja eddagala era n'atuwa n'amaanyi agakkiriza mu buwangwa n'ennono. Naye abantu bangi balina ebasibye nga bagaanye okutegeera nti obuwangwa n'ennono gye buli. Wattu ndi wano okutegeeza nti abazungu okusaba baakuvaako, gende Spain, gende Italy, gende Ludda okusaba baakuvaako bali ku buwangwa na nnono. Era ngeri buwangwa babimanyi bulungi. Naye ggwe Nakirijja Nakatudde Mugisha Simanya Apuuli Atooti okeera n'ogenda n'osaba wiiki nnamba nga totegedde kizibu kikyolina. Mwana mugimu ava ku ngozi, buli muntu alina obufobo n'obuddo. Ngenda kukulaga zino video 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku Idi. Nkiddamu ngenda kukulaga video 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku Idi oba ku Easter, sina kindi ku Christmas oba ku Thanksgiving. Sorry. Kanzije mu volume. Bagenda kwambulula muntu oyo muzungu agenda kwambulula muzungu munne. Oyani oyomu. Awo babiri. Kati one kabaka wa Bongereza gwe bayita Charles aliko, one kabaka wa Bongereza gwe bayita Charles aliko yagenda mu Australia recently. Bw'osigala nga totegedde bakulye ku Easter oba ku Idi oba ku Christmas. Ompulidde bulungi nnyo. Katonda gy'ali munene nnyo. Naye buli muntu aliko obuvo n'obuddo. Era bw'obanga otambula tunulako ku kibegabega kyo. Bw'obanga otambula tunda ku kibegabega kyo otune mabega gy'ova, totambula mulambaalo. Bw'obanga otambula mu bulamu bwo n'owulira nga buli ky'okwatako tekitambula, n'owulira nga ne bw'ogenda mu church n'okuba amavi nga kiruddewo okukolebwa, wabeerawo ekirala ekiba kisibye eka n'ewaka. Mu luggya lwa kitawo n'ennyoko bajja kuwa ansa. Lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Video ewedde tusinkane ku Lwokusatu saa zijja kuba 2 nga bulijjo. Mukama bankumire bw'ala mwonooneka abatwale. Njala bbagaliza olunaku olungi, buli omu sabira munno, buli omu gy'oli weeyagale obulamu bwa kiseera. Ffe tuli mpewo, tuyitako obuyisi ku nsi, tuli mukka mukka. Kuuma Ssaabasajja Kabaka, kuuma Kyagulanyi, kuba bannayuganda bonna abagenda okutindigga engendo ogenda okunoonya ssente gye bali, obakuume badde bulungi bwabwe. Ate era
otuweko omukisa gwo n'ekitiibwa otugire omusibira mu bbo mu ggwanga lyaffe yajo gidifutubbalako gyobera nti ate eggwanga lirye balage ekisa ekyokutegeera bave mu kwebaka n'okutulugunya bannayuganda kulwa Katonda n'ensi yange kuba bannayuganda mbaagala nnyo mwenna era vidiyo ewedde bwe mutambula bulungi odde mirembe gy'obeera mweraba